Kibadde kimanyikiddwa nti omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde wa kwewandiisa leero okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze era abantu bangi bakuŋŋaanidde ku makubo ag'enjawulo okulaga obuwagizi bwabwe nga we bayimba ennyimba ez'enjawulo ezitendereza Robert Kyagulanyi. Okuva ku roundabout ye Jinja Road okutuukira ddala e Nakawa ku Spear Motors tewali mmotoka yonna ebadde ekkirizibwa kuyitawo ate ku luguudo lw'Entinda abantu babadde bajjudde ku makubo okuli aba boodabooda nga bambadde ebimyufu okutuukira ddala e Nakawa. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atuuse e Nakawa ayogeddeko eri bannamawulire era nga bino bye bibadde ebigambo bye. The prison officers, you all deserve better, and this is the time that you are going to get better. The lowest paid police officer should be earning at least 1 million shillings. You reach so much, you deserve better healthcare system. Your children need to go to school like my children. My children go to school with your children. Your children will marry my children will marry your children. Don't let the dictator divide us. Bw'abadde ng'asimbula okweyongerayo ekyambogo okusunsulwa wano tiyagasa akubiddwa okusobola okugugumbula abawagizi be. Zibadde teziri busa n'abamu ku babadde balina okuwerekerako omukulembeze w'ekibiina kya Forum for Democratic Change oba kiyite FDC nabo ne batuuka ng'era bano okuyingira bafunye okusoomoozebwa ne poliisi wayiseewo eddakiika eziwerera ddala nga tebannakkirizibwa kweyongerayo. Ye Dennis Ouma abapoliisi bamugyemu mu mmotoka mw'abadde era abaddeko ne byayogerako naffe. I will not touch you. No. We shall not take you away, my brother. Let the police who took you out of your car. You took away his car and you're telling me to put him in another car. He's a disabled man whose legs don't work. I cannot carry him. Let the police carry him. Wao tutuse wano police tusazeeko babadde bamaze tuwambako ekitiibwa president tetumanyi wajali tusigaza mataayi nangatto yatukubiddeko essimu nga tugamba nti yetaaga nangoye kwambala kubanga police eziyuziza zonna tetumanyi wajali weewaawo nze omu ku bantu 10 abadde bagenda omuwandiisa naye nange banzijeyo mu mmotoka so tetumanyi obunkenke eggwanga mutambulira bwe buno. Ate baba DP mu kugenda okwewandiisa babaddeko n'emmotoka ekulembedde ng'eriko obugombo bwefaananyirizaako obwa poliisi era poliisi ebanenyezza olw'ekyo. No, it is not common sense. I've got a lot. Yeah, we are on standby. We always have to do them. How many cars do you have? How many? I'm seeing here more than 3 cars. Baba ebibiina ebirala bajjidde mu mbeera etali ya kusasamaza era nga ku bano mwe muli n'abatasobodde kusunsula olunaku olw'eggulo. Olunaku era olusibye lwa bunkeke ku makubo agasinga obungi nga wane Nakawa ne Tiyagasa Nyose omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ayolekera ekyambogo okubeera nga yeewandisibwa. Go amagye gayiwiddwa mu bungi ku makubo ag'enjawulo ng'era kino kibadde kyanjawulo n'okusinga ku kyabadde w'eggulo. Maria Dana Namiro, STV Select enjawulo.